Hello, nelelo elande seganaku gano iraga amasasi emboozi leero nayo ndese ya amasasi anti omusirikale wa poliisi eri Mbarara akubye Owa Updf Amasasi n'amutirawo. Bano babadde balina kampuni empya eri mu kuzimbwa mu kitundu kino eky'Embarara. Wano we wavudde olutalo nga Owa Poliisi akaayana ku nsimbi ezibasasulwa, naye ng'Owamagye yagamba kutwala kuliya mbu ezo ensimbi zimala kubanga Owamagye y'omu oba muntu wa nannyini kampuni eyo eri mu kuzimbwa. Kati ng'Owa Poliisi yagamba omusajja mugambe atwongeze ssente, buno obusimbi batuwa butono kubanga wano tazze kukicuba. Bakama bange ne bamanya nti ndi wano guba musango, naye ate obusimbi batuwa butono. Kati lwaki tebatwongeza nsimbi? Ate ne ze tukoledde ebbanga lyonna tebazituwa, guba bakuwa. Nze nga lwaki tebampa nsimbi? Ko Owa UPDF nti gwe oli muyala, oli muyonta, olabika omutwe gukuluma, oli mulwadde, kubanga ye wa mukwano ne nannyini kifo kampuni ezimbibwa era oyinza okugamba nti beerinako oluganda. Kati ono yateekebwawo nga supervisor okusupervisinga abasirikale n'emirimu nga bwe gitambula. Kati Owa Poliisi bagezezaako okumunyoolanyola nti newandimugambye so ABCD. Owamagye kwe kwagala kwate kuwuzigana amugambe keep quiet, sirika mbojja n'abakozi oyagala kulalula bakozi balala, oyagala kulabisa mukama wange, lwaki tosirikako? Ezo sente zikumala, ozikoledde mulimo ki? Okuyimirira obuyimirizi wano nakyo kyamaanyi nga tomanyi nakuba byasi, tewatendekwa, tomanyi kuba target, oli awo kafere kafedenge. Gwe yagala bakongeze sente, tezijja kukwongezebwa. Nezobanja nyinza omugamba n'atazikuwa nga nkulabira obukambwe bw'omusirikale wa poliisi. Agambye ffenna tuyinza okukoma olwaleero okubeera wano ko Owa UPDF nti nze sisobola. Gwe atamanyi kuba target n'akwata ku wuzigani n'akookinga Owa UPDF nga yagala kuba wa poliisi. Takitegedde nti ate Owa Poliisi eri lyadde lyasuze mu kyemba, anasudde bunasuzi to n'amwongerako eddala toto, ng'Owa UPDF ali wali akuba sikyakyala, omutima ne gukutuka, omwoyo ne gugenda ewa Katonda. Abantu beesombodde, abantu bakuŋŋaanye okulaba amasasi agabwatuse era ne bagamba nti ye wano waliwo kampuni ezimbwa mpyattuku giyite ey'amafuta. Baliwo kikampuni ky'amafuta ekizimbibwa wano Mbarara nga kya munene Owamagye era we wavudde olutalo ensonga ya ssente. Omusirikale wa poliisi bw'akubye Owa UPDF Amasasi Agamutidewo ye n'amalamu omusubi. Nga ne woowulirira bino Owa Poliisi tamanyikiddwako mayitire, naye Owa UPDF ye agenda kuziikibwa. Abantu bagambye abeerabiddeko n'agaabwe nti abasirikale bano baleetebwa wano okukuuma, naye embeera gye bayitamu mbi nnyo ddala, nti kubanga nabo babadde bali mu buttonninnyira nga balya bikomando, balya mmere ya 5, maama naki nsaliraako, beeredde n'ensaliraako, bereje ensaliraako naawe, nga byemboozi babeeramu. Ate leka ndye nja kusasula nga bansasudde tebannaba kunsasula. Nti eyo embeera gye babadde balimu abasirikale bano yeereetedde Owa Poliisi okukuba munne, kubanga mbu kibadde kigambibwa nti oyo omusirikale akubiddwa ye ayogera direct ne nannyini ssundiro ly'amafuta eriri mu kuzimbibwa, naye tawaayo complaint oba bizibu bya banne, kyokka nga bonna bakola training, bonna bayita mu mbeera y'emu, bonna baabonaabona embeera y'ekinnamagye okutendekebwa, naye ye akimanyi
ombeera y'abannaabwe balina okuweerera abaana balina okweyagalako naye tayagala kuboogerera kubaterayo kabega ti bannaye zino ensimbi tezimala. Ate nga ne zibabanja zibadde tezibasasulwa nga balidde amabanja ku kyalo gasusse nga maama bereddene bwaseera amubanja owange ensimbi zange nti munange tebannansasula. Kati ekyavuddeko entabeza yafunye essimu okuva ewakaawe nga bamugamba abaana balwadde. Awo ne gujja bagira tibatuweerezeyo ku ssente nga talina. Kyokka omwana olwamututte mu ddwaliro ne bamugoba ne bamugamba twagala ssente. Kwe kugamba munne nti munnange akasente musajja mugamba atuweerezeyo at least. Munne ne yeeraga bweraze n'amulyawo akavimbo koono kirabika bakunyumiza bunyumiza. Abeenyiwaanyuwa bwe twanyuwaanyuwadde ensi twakoowakoowa dda. Ebyasi tebivuze. Owa UPDF simufu. Omusirikale wa poliisi ye amazeemu omusubi. Naye olwaleero bwe tubala emmundu ezaakakubwa n'abantu abaakattibwa baweze abantu 10 mu bbanga litannaba na kuwera mwezi okuva ku minisita Okello Ismail omuyindi abeekubira amasasi ekisaidi z'ekansanga eyo. Waliwo abeekubira amasasi mu mambuka ne baana abatandise okwekubira amasasi eno mu Mbarara. Bw'ogattagatta omuwendo gw'abantu abo abazze beekuba amasasi n'abazze bakuba bannaabwe amasasi basukka abantu 10 mu bbanga ettono nnyo bwe riti. Kino nno kabonero kanene kankukunala akooleka ekiri munda nti gavumenti ya Museveni yandibanga yagwadda nga tuli mu kuuma lubugo Lubaale Muwambe Lubaale baamutwala kuba engeri emmundu gyefuuseemu egy'ekyeyonoonere nga tewali nakiraga nti nno kigenda kukomezebwa. Awo manya gye tulaga si wangu, gye tulaga wakalubu, gye tulaga wookya, gye tulaga wanene, gye tulaga wabi nnyo nnyini ddala. Kati ggwe wenna ndaba kimanye nti olina okwebeereramu buli gy'oyitira buli gy'ogenda. Bw'olengera omusirikale wandibadde weetema mangu nnyo n'omwewoma kuba abasajja kati obwongo bulina ekizibu. Obwongo bwabwe ayinza okumalirako ekiruyi, n'olwekyo kiba kya buntu bulamu okwetegula nga bukyali obutakumalirako kiruyi. Ffenna bwe twagala okutwala tumumanyi ye Museveni kati taasa obulamu olabe ku Museveni ng'agenda ofune ku ssanyu ly'ensi. Omanye nti ensi ddala bulijjo ebaamu essanyu nga simanyi. Kyekyo nno kye tulina okwefubako okutaasa Uganda nga tennaba kulemererwa kutukuuma. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ensi yaffe yo esaanawo bw'etyo mpola mpola nga tutunula. Owa UPDF akubiddwa amanda Mbarara. Musirikale munne owa poliisi bonna bakola mu ggwanga lya Uganda bonna nga bambadde bendera za Uganda olw'essente. Kitalo nnyo.